kati emirembe egyo jagwawo ne tutandika omulembe gwe tutambuliramu kati gwe tuyita omulembe omutinzi kyusansi gwe mulembe gwe tutandika gwe tulimu gwe tutambuliramu. Emirembe egyo gikoma ku 12 ekitegeeza nti omulembe omutinzi kyusansi kati twazeeyo okutandika obuto emirembe. Kati tugenda mu maaso. Tugenda kusoma ku lusozi olutukuvu Walusi nsi. Olusozi olwo bwe businziiro omutonzi kwe yateekateekera ensi eno yonna yonna. Ebyo tujja kubisanga mu kitabo kino. Tujja kugenda ku miramwa egitunywereza ku lusozi olwo Walusi. Tulina ensonga emiramwa egitunywereza ku lusozi Walusi. Tujja kusangayo ejjaluliro ly'ensi mu kibuga Mirinzi. Ejjaluliro weewo ebitonde byonna oba ensi yonna n'ebirimu byonna we byayalulirwa oba we byasinziira. Kyekigambo ejjaluliro, era olusozi olwo Emirinze nalwe luli mu Walusi. Tugenda kusangayo bino byensomano byonna byetoolera ku lusozi olwo era gye bisangibwa. Ekyensoma kati byonna bifo byo ebitukuvu ebyensonga ebisangibwa ku lusozi Walusi lw'ojja okusanga nga luliko emitwe gy'ensozi 12. Waliyo enywanto eyonsa ensi yonna. Enywanto kitegeeza ng'ebbeere, omumwa gw'ebbeere y'omukyala y'enywanto. Ojja kugisangayo enywanto eyonsa ensi yonna. Ojja kusangayo ekisigalira kya Nalongo Nabutto. Ebyo nno byonna biri mu kitabo kino. Njagala mugoberere bulungi nti nsoma mitwe gy'ebintu oba gy'ebigambo ebiri mu kitabo kino Muzawula. Tujja kusanga ekibuga Buwanuka, tujja kusanga ekiwonvu Bukiro, tujja kusanga enkulungo y'ensi yonna, tujja kusanga ekkundi ly'ensi yonna, olusozi Kireku, ennyindo z'ensi, olusozi Mayembe ga Mbogo, abalongo emitendera gyonna, abalongo abatonde, abalongo b'amawuuno, ensibuko y'obugabane bw'amawanga ku Ssemazinga, abalongo ababumbe, abalongo abazaale. Tujja kusanga nno eggye ly'empingo z'amayembe ga Tonda Namugereka. Awo mujja kutegeerera nti amayembe ge muwulira ga Mutonzi era gaviira ddala bwe bukuumi bwa Tonda Namugereka nga temunnagategeerera wano we mugategeeredde. Amayembe ago ge gano. Tujja kusangayo ejjembe Lubowa, ejjembe Namuzinda, ejjembe Lukwata, ejjembe Lubanga, ejjembe Kiraalire, ejjembe Kasajja, ejjembe Lukowe lwa Nakaliika eyaliika engabo ng'abasajja. Tujja kusanga ejjembe Serukeera Kawumpuli. Tujja kusanga ejjembe Kalondoozi, ejjembe Kunsa, ejjembe Kanoonya, ejjembe Kizuuzi, ejjembe Kizuuzi. Age tugenda okusomako mu kitabo kino Muzawula. Tujja kusanga omuliro omubereberye, tujja kusanga emiryango gy'eggulu 12, tujja kusanga obwakatonda. Tugenda mu maaso emyoyo eyimirizaawo obwakatonda n'okutegeka emibiri gy'ebiramu. Tujja kusanga amateeka ga Tonda Namugereka. Tusange omutume omusiige Ssebyayi Kyabangi, obuweereza bw'omusiige Ssebyayi. Ebyo byonna nno biri muno mu Muzawula gwe tugenda okusoma. Tujja kusanga okuyigiriza kw'omusiige Ssebyayi, olugendo lw'omusiige Ssebyayi. Tugenda kusanga KABONA
batadde nkulu kwetakulira kisomba naye nga mwali. Tugenda kusangayo okuyigiriza kwa kisomba kabona budagaali nabamba, okuyigiriza kwa kabona budagaali, okuyigiriza kwa kabona budagaali, obufumbo obutukuvu, okusiba ebbona, emitendera gy'okugatta abagole, okwanjula ezzadde ly'abakkiriza ery'omutonzi, okuzaawula abaana bato abataneetuuka kweyatulira, okuzaawula abaana bato abatuuse okweyatulira. Ebyo nno tugenda kubisanga mu kitabo kino Muzawula. Njagadde mbawe emitwe mumanye ebirimu bye ngenda okuba nga mbasomerako musobole okugoberera n'okubimanya. Tujja kusanga okuzaawula abagoberezi bafuuka bakkiriza mu bujjuvu. Tujja kusanga omukkiriza yali azaaye n'azaawuka, okusinza omutonzi, okwasa ekinoomu, okusinza okw'okumakya, okw'abenjwemu, okusinza okw'omutuntu, okusinza okw'akawungeezi, okusinza okw'omu masinzizo. Ebitontome by'okusaba byonna mu bujjuvu. Ebitontome ze ssaala gye mbagambye tulinamu essaala eziwerera ddala 42 zonna ezakka okuva eri Tonda waffe Namugereka. Tujja kweyongera mu maaso tusangeyo okwenenya n'okusiiba. Waliyo ekisiibo mu nzikiza eno ey'obuwangwa n'ennono. Tujja kusanga ebiseera eby'okwenenya, ekitontome eky'obweyamo omukkiriza kyayatula ng'atandika okwenenya n'ekisiibo kye. Ebiriibwa mu kiseera ky'okwenenya ebyonoona okwenenya kw'omukkiriza, ebikolwa ebyongera okukkaatiriza okwenenya kw'omukkiriza, okwenenya n'okusiiba kw'omukkiriza ssekinoomu mu biseera ebyakyeyagalire. Okulamaga kw'abakkiriza ku lusozi olutukuvu Walusi, obweyimirize bw'Omwana w'Omuntu, emitendera gy'okutereka omubiri gw'omukkiriza avudde mu bulamu bw'ensi eno. Manyi enzikiza y'obuwangwa n'ennono abantu baffe bwe bafuulibwa era tubeeterekera kye tuyita okuziika mu kitiibwa. Tugenda kusanga ekitontome ekyatula nga omugenzi akyali mu luggya. Ekitontome y'essaala. Ekitontome ekyatula nga omugenzi ateekeddwa ku mabangabanga g'entaana, ebyo byonna biri mu layini eyo ey'okutereka. Ekitontome ekyatulwa nga omugenzi tanayibwako ttaka, layini yakutereka. Enkomerero y'Omwana w'Omuntu tujja kugisomako tumanye enkomerero y'Omwana w'Omuntu. Tujja kusoma ebibuuzo by'entaana, ebibuuzo by'owaggulu mu bwakawagga, emizimu egyejeeredde mu maaso ga Tonda Namugereka. Tujja kusanga emizimu egisingiddwa emisango, emizimu egyazza ogwa Nnaggommola, ennambiko y'obusika bwonna, okuzuukira kw'Omwana w'Omuntu. Awo tugende ku kanyomero. Tujja kusanga akanyomero akasooka, eddoboozi lya Tonda Namugereka. Akanyomero kwe kwebuulirira. Tusangemu akanyomero akokubiri, eddoboozi ly'omutukuvu Ssewamala Musoke. Akanyomero akokusatu, endwadde ya kawumpuli. Akanyomero akokuna, obubaka bw'omutukuvu Ssewamala Musoke. Akanyomero akokutaano, okuyigiriza kwa Kabona Kisomba. Ebyo nno bye biri mu kitabo kino kye tugenda okutandika okusoma. Njagadde mbe bayitiremu musobole okufuna amaddu n'okwagala n'ennyonta ey'okumanya ebintu ebyo. Bwe munaaba mugoberedde bulungi byonna tujja kubituukako, kubanga nze ndi mwesimbu okubaweereza.
kubanga obwamwoyo bwe butyo bwe bundagira okubaweereza. Akanyomero ak'omukaaga okuyigiriza kw'omutume omusiigese ebyayi ky'abangi. Akanyomero ak'omusanvu okusalira n'okutambirira mu bifo ebitukuvu. Akanyomero akalala tuli ku bunyomero ne tuwezezza obunyomero 17. Ensaalwa ya bulabe nnyo era esitula obusungu bwa Katonda Namugereka. Enzikiriza eyo ne bategeeza nti teyagala abantu battima abafuna ensaalwa nga banaabwe balina bye bafunye. Kale tukivumirira nnyo. Obwananyini ku baana n'ezzadde, obwananyini ku baana n'ezzadde, ennyota n'ekitiibwa eky'obwakabona n'obwanabbona. Tujja kusanga ono ye Ssaabakabona, tujja kumwogerako. Guno gwe muzimu, tujja kugunyonyolako. Kuno kwe kusamera, tujja kwogerako. Guno gwe musambwa, tujja kuba nga tugwogerako mu kitabo ekyo. Enzivuunuka y'emyoyo eri abalamu, enzivuunuka y'emyoyo eri abalamu tujja kukyogerako. Okuwanyisibwa kw'omuntu, okutuulwako amaanyi n'obuyinza, eby'obuwabuzi n'okulungamya tujja kukituukako. Abantu bonna benkanankana mu maaso g'Omutonzi tujja kukiraba. Ekifo ky'enkizo omuweererezebwa abakkiriza tujja kukiraba. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yafeebezebwa etya? Yafeebezebwa etya? Banakigwanyizi nakyo tujja kukiraba. Tujja kusoma ebbaluwa ya Nnaalongo eri abakkiriza, ennyimba zonna n'ennambiko zaazo. Ekitabo kino kirimu ennyimba ez'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ze tuyimba obulungi. Tulina kwayo ez'enjawulo era tutendereza Omutonzi waffe mu kitiibwa. Ssaabakabona yakakasa ekitabo kino n'ebigambo bino nga ye Jjumba Lubowa aligaweesa. Yatandika bw'ati: abakkiriza mwenna mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, nina essanyu ery'ensuso eri Omutonzi waffe olw'ekisa kye bwe yaddamu nate n'abbulula obujja enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era ntwala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso kya Katonda Namugereka ekyatula nti agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Neebaza nnyo nnyini ddala abakkiriza bonna abawulidde eddoboozi ly'Omutonzi nga lubakoowoola okumuweereza nga muyita mu buwangwa bw'amawanga gammwe. N'olwekyo mbakuutira okwatulanga obwalugaba n'obutaseeseetuka mu nzikiriza, kubanga eryo ly'ekkubo eddungamu erituweebwa Omutonzi. Mbakubiriza okutyanga nnyo Omutonzi, okugumanga n'okugumiikiriza mu buli mbeera yonna gye muba musisinkanye. Obulamu n'emirembe eby'Omwana w'Omuntu mu nsi ensaba mwige ne ku bino wammanga. Obulamu n'emirembe by'Omwana w'Omuntu mu nsi bitandikira mu kwezuula ng'asisimula mu ye obwamwoyo obumutuddemu obwo obwanjulukukira mu buwangwa n'ennono ne bujjulira mu ye. Mbakuutira abakkiriza mwenna n'ebigambo by'Omutukuvu Ssewamala Musoke. Obwo bwe bubaka
Bwakitaffe Mutonda Ssawa Kabona bwe yaweereza ng'akakasa ekitabo kino. Enjagadde nno tukitandike bulungi tulyoke tukitegeere bulungi. Ebbaluwa y'omuwandiisi w'ekitabo kino Muzawula, naye njagala tugiwulirize kubanga ebigambo by'abantu abo biba bikulu era nga twagala tubimanye bulungi. Abasawo ne banyabo abakkiriza mwenna mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tonduzi mu feesi, mbalamusizaako wamu mwenna mu ssanyu eringi ennyo n'ekiramuso eky'omuwendo ekyoyo Guludeni ali omu mu bubwe yekka ekyatula nti agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Mbakubiriza okukuuma butiribiri ekiramuso ekyo kubanga kyakira ku mutume musiige Sebyayi Kyabangi era kijjudde empeera okuva eri omutonzi wammwe kubakkiriza bakidingana buli lwe basinkana zonna mu buli nsinkano zonna ezibaawo. Bakidingana mu buli nsisinkano zonna ezibaawo. Omukkiriza bw'osinkana munno mu kkubo tomala gayisinganya naye nga toyatudde ttendo eryo n'emusinzizo wadde nga gwe osooseemu. Kikakata ku buli mukkiriza okwatula ettendo eryo. Kamubeere nga musinkanye mu bifo byonna nga muri mu bungi, kakube kufiirwa oba mbaga ez'engeri zonna na buli kanyomero omuli ensinkano. Era mbategeeza nti yadde okusoowagana kubaawo era kya butonde, naye bw'abaawo omukkiriza bw'atalima kambugu n'emukkiriza munne, ekiramuso kisigalawo okutabaaganya n'okugatta abakkiriza. Singa omukkiriza agaana okwanukula ekiramuso omukkiriza munne kyayatudde olw'obusungu bw'aba mulinako, okwo kuba kuza musango mu maaso ga Katonda Namugereka. Kale nno munyweze obumu, omukwano, empisa n'okwagalana era mbakuutira okusonyiwagana kubanga n'omutonzi waffe talekangayo kutusonyiwa buli lwe twenenya ensobi zaffe gy'ali. Kale nno mbasaba ffenna tukwataganire wamu era tukolere wamu ffenna ng'abakkiriza okukuuma n'okusitula enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okutuuka ku ntiko n'obuwanguzi. Mu ngeri y'emu mbakuutira okuwa bakabona ne bannabona ekitiibwa kubanga abo be bayambi bammwe abasooka era abasobola okubatuusaako ebigambo by'omutonzi wammwe. Ebyo n'ebigambo bye muwulidde bya muwandiisi yawandiika ekitabo ekyo. Ebigambo ebyo nga biteeka mu kitabo kino nga bwe yali abiweereddwa, nga bwe mutegedde enzija yaabyo nga bwe byajja. Ye yawandiika naye ng'ebigambo byajja buzi nga bwe mutegedde gye byava. Awo no nga tumaze okuwuliriza ebigambo by'omuwandiisi w'ekitabo, tugenda butereevu ku nnyanjula. Ennyanjula y'ekitabo kino egamba bw'eti: ennyanjula y'ekitabo ekitukuvu Muzawula. Ekitabo kino kibala
kyakusaasira, ekibala kyakusaasira kwakyetonde Katonda Namugereka, era ntanda eri abakkiriza mu nsi yonna. Ekitabo kino kiwandiikiddwa wakati mu kulungamizibwa kw'Obwamwoyo, era tuli bakakafu nti oyo yenna anaakisomako wakuvaako ekifu ekyabikibwa ku maaso ge. Ekifo ekyabikibwa ku maaso ge kwe kubanga olina ekintu ekyakutangira okufuna okumanya n'okutegeera ekyo ky'olina okumanya. Egamba oba olinga alaba naye nga tolaba kyewalibadde olina okulaba. Kyekifu kyategeeza ekiri ku maaso go. Wa mukisa oyo aneewaayo okusoma ekitabo kino, era wakutambuliranga wamu n'omutonzi we oyo Tonda Namugereka Lugaba wa byonna. Tulina essanyu lingi eri omutonzi waffe ku lw'ekisa kye n'okusaasira kwe. Yaddemu nate okuwanga ensi eno obuggya, bw'atyo n'atwolola era n'azza obuggya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okwetooloola ensi yonna. Mu mulembe guno omutinzi Kyusansi Tonda Namugereka mwakomerezaawo ekisa kye eri omwana w'omuntu, bw'atyo n'amuzza ku kitegeerero kye ng'amuwa okumanya n'okutegeera ng'ayitira mu buwangwa bw'obuwangiro bwe, mu buwangwa bw'obuwangiro bwe, era n'akomyawo okumanya n'okutegeera eri omwana w'omuntu ng'ayitira mu kitabo kye kino ekitukuvu Muzawula, ekirambikiddwamu era ekibukaddeemu ebigambo bye eby'amazima ameereere. Eyo y'ennyanjula y'ekitabo kino nga bwe mugiwulidde. Katugenda butereevu ku kitabo kwennyini we kitandikira, ebigambo ebitandika. Ebigambo ebitandika, omutwe ogutandikira ddala gugamba nti eno y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, kubanga kyekikulu ky'ekitabo kino gwe mulamwa. Olina okusooka n'omanya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Watandika bwe bati: enzikiriza ly'ekkubo erituusa omuntu ku mazima n'obwenkanya, obwetoowaze, obwesigwa n'obugumiikiriza, ng'ayita mu kutya erinnya lya Tonda Namugereka, ekireeta obuntubulamu mu ye, omuli obukulembeze okuviira ddala mu nnyumba mwava mu kasolya k'ekika kye.